Oluvannyuma lwa bbomu okubaluka mu kifo ewaliirwa embizi e Komamboga, abamu ku bantu abaaliwo baayogera bwe byali ng'enjega tennagwa. Omu ku bantu bano yategeeza ng'omu ku baali bateeberezebwa mu kutega bbomu bwe yali ayambadde omujoozi ogwa People Power. Kyokka aba Nuupu bagamba kuno kubasiba ku matu ga mbuzi okubaliisa engo. Ffe tujja kusigala nga tubaanika nti bagezaako okukola, bagezaako tusiga nziro. Tibuli omuntu ng'aga nti baleese akaveera babadde bambadde t-shirt eya People Power. Oba olengera gy'alaga kati ffe tuba tulina kubuusa bannayuganda nti kasita mutandika owulira ebyo nga mumanya eno gye balaga. Mukazi ali awo nga byayogera alinga tabitegeera bulungi, naye n'ayisawo ensonga n'agamba nti munange omuntu gwenda yabadde ayambadde kasaati ka People Power. Netutegeererawo nti kati bano bazeemu era kyebakola abakulembeze baffe Honorable Sewanyana ne Segirinya kyebagala okukola. Omwogezi wa Nuupu Joel Ssenyonyi asabye poliisi ereme kukemebwa kwekubira ng'enoonyereza ku bulumbaganyi buno nga singa tateekamu mazima bandivunaana abantu abakyamu. Kuba oluusi wabeerawo ekintu nga kino, poliisi n'amagye bayoola buyoozi. Bagenda ku muzikiti ne bayoola abasiraamu nga balinga agamba nti abasiraamu be batujju, ne bayoola ne batwala ne batulugunya ng'ate tebalina musango gwonna. So twagala okunoonyereza nga kwa mangu naye ng'ate kunoonyereza kuno kwa mazima. Naye nga tekitegeeza nti buli ayambadde People Power alina akakwate ku bbomu eyatulisibwa. Oli asobola okukikozesa obukozesa ne yeebikkirira n'agyambala nti oba kino bwe kiti, naye nga ekigenda okutukulembera mu byonna bwe bujulizi obugenda okutukulembera. Buli yenna anaakwatibwa ajja kukwatibwa nga tusinziira ku bujulizi. Aba Nuupu bagamba ebyayogeddwa tebayinza kubitwala nga bya lubalaato kubanga bakirabyeko nti bitandika ng'ebyokusaaga wabula gye biggweera nga bamu ku bantu baabwe bakwatiddwa ne bavunaanibwa. Mu ngeri y'emu aba Nuupu balowooza nti kaafiyu takyalina makulu naddala nga bamu ku banene mu ggwanga tebamugondera okuggyako abantu ba bulijjo. Amabaala maggule ate okusingira ddala omanye ebyembi nti ate amabaala agasinga okubeera amaggule ge gaaba abanene, nti oba abagenda okunywerayo bapoliisi basirikale ago tebajja gakwatako, ne bizinesi z'abannayuganda endala zonna tebazikiriza. So ffe tugamba nti kafyu takyalina makulu. Ali Mivule, NTV Akawungeezi.